Tisimi yo boy MCP Saivo Kachumba ali Top TV tubeerawo buli lunaku twewaddeyo era twewaayo okubeera nga tuwa updates ezigenda maaso buli lunaku. Mwenna abatulaba n'abasharinga tubyagala nnyo era mwebali nnyo mwebali eddala. Olunaku olwaleero twegatiddwako omwami agenda okweyanjula amannya ge ne saati gyali mugiraba emmotoka mugiraba so mutegeera we tugenda. Amanya nze amebona ne birali. Amebena ne birali. Amebonani. Ame bonani. Amebonani. Ame kitegeeza kirinnya owa. Ame nikinemo yakazibwako kubanga nze bazalira eyo nakasongola Galaxy. Jeno Mohoozi tumanyi musajja wa amagye. Si munnabyabufuzi. Ate tulaba timu Mohoozi luwaki. Obuzibu tulina bannayuganda bwa mulundi gumu. Abantu tulowooza nnyo ffe bye twagala naye tutagezaako kulowooza muntu bwe yandibadde. Mohoozi twawule Mohoozi general munnamagye. Twawule Mohoozi Kaine Rugaba omwami omufumbo. Kakisala nga ali ne family ye. Twawule Mohoozi Kaine Rugaba nga aina akadda akakenga omuntu wa bulijjo ng'akola businesses ze. Mwasi kasanti Mohoozi business zazo kolanga wa amagye. Yana yalina obudde ng'omuntu agakangeneza embeera omuzigo nange nfuna abasolooza akaki. Kati owagirani mbagira Mohoozi ajja mu bukulembeze after president Yoweri Kaguta Museveni. Mutese dda mwamulangida agenda kubeera mukulembeze. Okutekateeka omuntu enteekateeka z'omuntu azinda gwe tolina budget ya next year watuuseeyo tunaba kutuukayo agenda beera ddi omukulembeze obudde bonna akuba tugamba mwabakulembeze ab'enkya so kitegeeza nti tuteekateeka General Mohoozi okubeera omukulembeze ow'enkya ng'ani avuddeko General Museveni bw'anaaba awummudde nga maliriza naga nti bannaye mafuze nti ebyange byenkoze kuba President Museveni ebyabikoze niwe kambuuze mu bifudde byansikirano si byansikirano naye ebiseera ebisinga omuntu obusobozi bwe capacity ye n'obusobozi bwe kuba kati General Mohoozi ali trained amanyi kyobalaba ebigambo bibeera bitono era bannayuganda mwayogeranga nti Mohoozi oyo atayogera yes mbutonde bwe yatondebwa n'akuzibwa alina empisa musajja mugumikiza mukakamu nsonga ensonga ssatu gwe z'osinziirako n'ogamba General Mohoozi twagala oleeta kwa president. General Mohoozi wali twagala ajje ku bukulembeze lwa nsonga General Mohoozi akulidde mu kintu ng'alaba ebintu gye bitambulamu. Ateekateekeddwa mwana atendekeddwa kose zinyo zaakoze ez'amagye okutuuka ku lanka eya Lieutenant General. Era nina n'abantu beneewuunya gagamba nti bamutendekeddewa goberera ebyafaayo General Mohoozi alaba muwanga gabaddemu ga training sajja w'amaanyi munnamagye wa ddala. So bingi nti w'amaanyi tetuyinza kufiirwa musajja mujasinga oyo tumukwate tumutwale eri abeera eri ng'awummudde alina okwasaganya ensonga z'amagye alina okwasaganya ensonga z'abantu ba bulijjo kugamba kati tumujja mu kiri kyabaddemu kubanga akikoze paka ku top ku ntikko kati alina okufuna experience y'abantu bwe batambuza ne gye bakwata eggwanga yasobola okutufuka omuntu gw'otembeeta abantu bamwagala General Mohoozi bamwagala nnyo nnyo kubanga kati nze olwaleero nkugamba nayogedde ne ngamba abantu kimanyi nti nze ku luno abayimbi bano ebivu byentegeka nkankole bwenti ne bwenti ngasa mpezza abantu ebitaano kubanga t-shirt zino bagenza okukola ezo zonna bantu basonze ssente bagamba nti abwe kibanga kijjo Mohoozi nti naffe tulese ssente mugenda kubisa t-shirt buli muntu yena yambale Mohoozi lwalina okwambala Mohoozi ate sigamba nti ssente zange ngaza omuntu omu bantu n'abawagizi bangi njaba General Mohoozi abalese ssente General Mohoozi abawa ssente ate omuwagizi ate omuwagizi bakuwa ssente ezaki omuwagizi kiva ku ntobo y'omutima gwo timpagira gundi enkuba ne bwetonya n'okera n'ogenda osula akaluluko omuwagizi okera ku makya n'ogaba bannange omuwagizi waffe ogundi waffe kandidate waffe tumwagala obuwanguzi bubeerewo n'okuyega ssengaabo baabawo ku buko netolo njagenda ku buko nange nkwega abaayi ssente muzijjawo tukola business mu ggwanga eddembe lyajja president yatuwa eddembe naga munonye ssente emmotoka zonna ezipakinze awo ziri ku BL mpya abazivuga bali myaka 223 bo bajjawo essente kitegeeza nti president yatuwa eddembe mu ggwanga tutambule tunonya ssente tuzifuna tukola business yes oli muvubuka lwaki twagira Bobi Wine nze ndi tiimu Mohoozi siri tiimu Bobi Wine olw'ensonga mbadde njagala nkujjukizeeko akantu kamu. Waliwo omwami gwe bayita Kasita Hussein Bukenya musajja ali gwa DP naye yagenda n'aŋŋamba nti balina ekibiina kye bakoze bakita TJ platform ekyali Yasu Lukwago yali team leader nagendayo n'omwami yo Kasita Hussein Bukenya bwe twatuukayo Katolu Bwama yayimira n'abuuza Elias Lukwago nti mwami Elias nti wange gwe nga oli Elias omusiraamu nti osuubira nze Katolu Bwama abasajja abakatuliki bamboola olw'okuba nsamira ng'ate onsamiramu omulundi gumu mu mwaka ne bamboola abakatuliki gwe omusiraamu Elias banakukiza okubeera president wa DP
Lukwago yatakula omutwe n'agenda yafundikira ageze mu FDC kitegeeza katuba mu kyayogera kyali kiki kati olwaleero tulina naffe ebintu byetutunuulira ne tukuba mu ttooki maaso ne tulaba Bobi Wine w'amaanyi eri era muwagizi wa Nuupu musajja wa Nuupu alina abawagizi ba Nuupu bangi naye Bobi Wine yasooka yeekube mu ttooki ategeera waitiye weeri ng'ali mu kisenge abawagizi ba Nuupu bonna bawagira Bobi Wine tewaliyo muwagizi asinga mukazi we n'abaana be baazaala siba kiri kati Bobi Wine kyakulabira akagende waka akwate mukyala we akwate abaana be babiri abatuze mu ddiiro akole speech ya dakiika 30 ng'ayogera eri famire yeeyo akoleko speech nga tavuma General Museveni nga tavuma General Muhoozi nga tavuma First Lady nga tavuma NRM government abaana be ne mukazi we bamukubira engalo nga speech eyo gyakoze era gyetwala eggwanga kikyotegeeza ati Bobi Wine ayogera abantu be bamanyi baagala okuwulira byayogera talina kwogera tannaba kwogera kitwala ggwanga mu maaso so kati tugamba olwaleero nti General Muhoozi tuwanje Ntebe ogikutte nti twagala bino na bino na bino na bino yabikola akola dda batooza nti General Muhoozi awetakola abadde akola mu bantu bonna abasukka miliyoni 3 abalonda Bobi Wine siro bakkiri okyababuusabuusa nti no baali tebamanyi balonda baali balonda omanyi waliwo kye bayita excitement abantu abasinga bajja ne balonda nga bagezaako okwagala change naye change baali banoonya tebaati baginoonya ku Bobi Wine kubanga Bobi Wine yajja ne bagamba anyway yaliwo nti ye n'abawagizi byafunayo bye byafunayo kubanga Uganda kati oyogedde miliyoni 3 za Bobi Wine siba ki Uganda tuyo bukadde bumeka abasoba mu miliyoni 3 ne babanga basobamu abantu ali bukadde anamu obwa Uganda kitegeeza miliyoni 3 za Bobi Wine abasigale balonda President Museveni ate mugamba akalubaka babakabawa kitegeeza Museveni akalulu yakawangulu twalo sengo oteeka candidate wo wali mu Ntebe ne Bobi Wine atuula waneeno ne babagamba basimbe line mu mugongo okulonda kwa mugongo osuubira nti omukulembeze wasobola wangula Bobi Wine Muhoozi ali yesimbyewo tannaba kati kali yesimbewo olabe negwe muli mutima okimanyi okikkiriza nti asobola muwangula ebiseera ebisinga enkuba webegenda okutonya omuyaga webusooka ne kukunta enkuba esobola okutonya ng'erimu omuzira enkuba esobola okutonya nga nzikakka mu bulungi linda akabokisi walulaba abawagizi ba Muhoozi abagenda osuula akalulu basirise baliwa leka tulimba anti General Muhoozi musajja musirise bw'abeera omusajja omusirise n'abalonzi be basirise mulimu kirasi kati yinda olaba akalulu akatuufu akaddala